kigambo kyogedde ekituufu kiri nti tetube tetukimanyi kyekituufu tube tetukimanyi. Omukyala bw'afiirwako bbaawe ennaku emyezi 4 n'ennaku 10 bwe ziggwako tayina kusigala nga akyalabirirwa ku maali y'oyo omusajja yafa wadde okusigala mu ago amaka, alina okuba nga agavaamu. Ndowooza wedi namwe mwekanze emyezi 4 n'ennaku 10 kasita ziggwako tolina kusigala mu ago amaka wadde okulya ku maali y'oyo omusajja yafa, biba biweze. Ozowulira eyo ishaliya gye mwayinga kyobula obusiraamu abantu babuyingira nga balowooza mmere. Obusiraamu si mmere, bo bakutegeramu kusaala na kusiiba. Baseka bangi Uganda bangambye bangi si mmwe mwekka, baseka bangi baseka bawalimu bagamba ekyo ekigambo kyogera kipya tetukiwulirangako. Naye nga mu bitabo bya fiqhi byonna ebiri omukyala ali mu idda nafaka ye kasaabeera nga yafiirwa bbaawe, nafaka ye kasaafa ye alina okweriisa. Tebamuliisa ku ssente z'oyo omusajja afudde, kubanga oyo omusajja afudde kasita amala okufa Allah abadde yamukallafa yamukakasaako okukuliisa ggwe omukyala ebbanga lyamala nga okyali mulamu oli mukyala we. Naye okufa bwe kubeerawo kuba kukutuddewo akakwata akabaddewo wakati wo n'oyo omusajja. Kati muddira muti omusajja ali mu kabuli ne mumukako okuliisa omukazi atali wuwe ali ku nsi. Mumulaba oli azaamanya mulowooza bugwa ku mmwe, naye ate Allah atunulira kirala. Allah yatunulira nti bali azaamanya omusajja ali mu kabuli bamukaka aliisa omukazi atali wuwe. Mwe obulumi bubaluma kuga nti omukazi afumbyawo emyaka 17 omusajja amukaddiyiza, naawe omukaddiyiza. Gwe tomukaddiyiza anfukumuddemu abaana naawe bamufukumuddemu. Byonna mubyenkanya tewali kyakusinza, byonna buli kyoyogera naawe kimukoze. Era waliwo n'abakutunuulira nga bakutya ne bagamba Mungu ayatonda abakazi naye maama Sulaina mukazi. Olaba atuusizaawo babasula n'atuuka ng'omulaba bw'ati oyo omukazi Mungu yamuwa. Nga bakutunuulira ab'effamire y'oyo omusajja bakutya bagamba Mungu yatonda abakazi seeka oyo seeka Israfil. Olaba atuusa babasulaawo n'atuulaawo nga tanyega. Kati gw'ogamba era omukyala omukubabirira yangambye ekyo kigambo omusajja nzaddemu abaana ne mugamba naawe bamuzaddemu twaliza muli. Ate bw'ataali bakuzaddemu ng'oyomba omusajja yampasa abaana abazaala bweru kati abazaalemu ggwe. Ithan ebintu ebimu abakyala bambi tebabimanyi kyobola abakaya. Kati yagamba nze naavaawo ntya wenfumbye emyaka 2 myaka 3 naddawa newaffe bangoba lererere. Omukyala afiiriddwako bbaawe bw'abeera mu idda nafaqatul mu'tadda ala nafsiha yalina okweriisa. Emyezi 4 n'ennaku 10 bwe ziggwako yalina okutandika okwesuza saawo waafiiridde alindire bwe banaagabana bamuweeko ekikye awo bbaawe wabadde bawangaalira bamuweeko ekikye. Yinza n'okwogerayo ekibanyiiza abamanyi nga ate bakyogera bafuqaha bagamba wahatta ne bwakulekera olubuto munda musajja nafa nafaka ye okumuliisa teriko oyo omusajja afudde. Kakati ekibuzo kiri nedda Katonda afudde ye taata we ye yamulekedde olubuto. Kakati ate ani anaamuliisa? Eshariya egamba bweti nti omusajja oyo kasitaafa omwana ono ali mu lubuto amaze okufuna omugabo ku maali y'oyo omusajja n'abasika abalala nabo bafunye olukutuka weppa. Buli omu aba afunye omugabo. Omukyala afunye n'omwana ali munda afunye ogugwe n'abaana abalala basigadde bafunye. Kati what next? Buli muntu alye ku mugabo gwe gwafunye. Etegedde? Kuba kati bwe tusiganga omwana ali munda tumuwako ogwo omugabo tumuwa ku gwani? Ogw'abasika abalala, ogwa kitaawe taata we mulabirira n'okuliisa omukyala neki. Bafukaha babaddamu ekigambo ekiri wajihi jidda ne bagamba tayib Allah yatukallafa abasajja okulabirira abakyala n'okubaliisa
sibe kiri mu suratu Talaq Allah yatulagira abasajja tuliisa abakyala n'okubalabira ne bagamba tayyib naffe tukkiriza ku ekyo naye mugana amasala ge twogerako mutulage omusajja aluwa gwe mugamba oba kitegedde kyembuuza omusajja aluwa gwe mugamba yafudde kati Allah ayinza okuddira abafudde n'abalalekako kola kati Allah tayinza kudda idhan Allah asaasira mufumu musaasira na mulamu mukyala naddawa nyana amulisa ono omwana ali munda afune omugabo gwe bagumuwe kwatandika okulya ne maama we bamuwe omugabo gwe bone bamuli omu atandika okulya ku mugabo gwe era ebinaddira omwana bw'aba talina ye Allah amanyi lwaki oyo omwana amuleese era Allah okumuleetamu eri ebbanga tatoye n'afa tolowooza Allah tamanyi era tamanyi mbuliziki yoyo omwana eri luddawa wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitab Allah ganti wali kitambula kuno ku nsi illa ala Allahi rizquha okujja ko Allah riziki yakyo agimanyi agiina wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha amanyi bulungi weeri n'etterekero lyayo temugamba oyo omwana ajja kufaamu olwokuba muganya okulya ku maali yooli abada tasobola kufa tasobola ate bali abamusooka okuzaalibwa ne bawasa ne bafumbirwa si musango gwabwe nabo okusooka kati ffe tuba twasooka ne tuzaalibwa mutuvunaana ki olw'okuba nti azze leeti ebyo byonna bijja lwankayana olw'okubeera abantu tebamanyi mateeka ga Allah bategerako ag'okusala n'okusiiba n'okufumbirwa ne basaba amahale n'ebirala ebyo baabitegeera naye ebiddako ebisingawo tebaabitegeera alinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu tebamutegeera am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun oba omubaka waabwe tebamutegeera kyobulaba n'ebyayogera babitamwa olwa mugati tunabbi yakyogera atamwa almuhimu bangamba njogere ku bintu bibiri mu ddakiika z'ensigazza ekisooka al aghani wal maazif wa hukmu taswir bibiri al aghani wal maazif enyimba n'ebivuga enyimba zibangambye okwogerako enyimba kyekisooka enyimba al aghani wal maazif okuyimba enyimba ezo kadongo kamu music alamulwa atya mu busiraamu music alamulwa wat ekisooka Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yagamba wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudhilla an sabilillah bighayri ilm Allah yagamba nti wa minan nasi nimbantu man yattakhidhu lahu alhadith waliwo abeeterawo abaafuula emboozi ezibuzaabuza ezitalina makulu ne bazeegulira wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi waliwo abagula emboozi ezo ennyimba babule ne zibabuza nazo okuva ku kkubo lya Allah qala ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yagamba kana yuqsim billah thalatha Abdullah ibn Mas'ud yalayiranga emirundi esatu ngagamba wallahi alladhi la ilaha illa huwa innal murada biqawli llahi tabaraka wa ta'ala lahu wal hadith huwa al-ghina Allah kye yali ategeeza emboozi ezibuzaabuza zitalina makulu Allah yali ategeezaamu nyimba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amwogerako yagamba nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu nabbi tetumuyigirizangako kuyimba era tekimugwanira alayhi salatu wassalam n'abagobezi be tekibagwanira kuyimba omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah amuganyi okuyimba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eri mu Bukhari yagamba la yakunanna fi ummati aqwam eno hadisi nkulu nnyo seka Israfil kubanga ekyewunyise eri mu Bukhari tobola Imam Ibn Hazmi abamanyi bamugamba nti guwasobya nnyo n'olusobya semasobya olw'okuleka hadisi eri mu Bukhari egaana ennyimba n'ogera n'ebintu ebirala eri mu Bukhari Nabbi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna fi ummati aqwam gye bulijjo wagenda kubeerawo mu kibiina kyange abantu omulembe group y'abantu
yastahilluna alhira. Yastahilluna yani yastahilluna yuhalliluna, nga bakkiriza obwenzi titebulina mutawaana, nga bakkiriza obwenzi titebulina mutawaana, nga n'abaagala okwenda basobola okuyimira ne basaba license. Yastahilluna alhira wal khamra, nga bakkiriza neki n'omwenge, nga basiraamu tebagwinaako buzibu bajja kujja. Wal harira, yastahilluna alhira wal harira wal khamra, nga bakkiriza engoye eza siriki okuzambala, olwakubanga engoye eza siriki tezikkizibwa basajja kuzambala, naye nabbi agamba bajja kujja ku mulembe wange nga bazikkiriza era bazambala. Yastahilluna alhira, nga bakkiriza engoye eza siriki. N'asembyayo n'agamba wal maazifu, n'ennyimba n'ebivuga nga babikkiriza. Tazifu ala ruusihim almaazif, nga buli webabeera tewali mukolo gubeerawo okujjako ng'ennyimba zirina okubeerawo. Imaamu Ibn Baz yagamba buli muntu yenna akyayinamu okubuusabuusa ku bwa haramu bwe music, akyayinamu akabuusabuusa ng'alowooza mu music tali haramu oba tali ki, n'agamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama ja'ala almaazifa fi jumlati الحديث الذي ذكر فيه المحرمات المعروفات بين الناس بالضرورة. نبي يدل music namwogera mu sentence mu jumla emu ng'erimu ebintu buli musiraamu yenna abimanyi nti biri haramu. Oba mukitegedde ekyo? Bw'oba olimu akabuusabuusa ng'ogamba music ayinza kuba tali haramu, pimira ku jumla mu ebiri. Nabbi yagamba abantu bajja kujja basiraamu yastahilluna alhira, nga bakkiriza ki? Obwenzi. Ani atakimanyi nti obwenzi buli haramu. Wal khamra, n'omwenge. Wal maazif, n'ennyimba. Kitegeeza obwa haramu bw'obwenzi, obwa haramu bw'omwenge n'obwa haramu bw'ennyimba kye kiki? Bye bimu. Oyinza osigalamu akakunkuna? Byonna bye bimu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yali ayogera ku nnyimba ahadisi nyingi, naye yatuuka okugamba abantu abavudde kuno ku nsi nga balemedde ku nnyimba ne music baziremerako. Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kigenda kutuuka fayaj'alu minhum alqiradata wal khanazira, abamu ekiseera kigenda kutuuka Allah abafuule enkobe, abala Allah bafuule embizi. Yakhsifu bihim al-ardha, hadisi bwetu bwetandika, yakhsifu Allahu bihim al-ardha, Allah agenda babizisa abamu ettaka. Wayaj'alu minhum qiradata wal khanazira, abamu agenda bambaza ebifaananyi bya mbizi abala bya nkobe. Qala Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim yagamba waman lam yunsakhu minhum fi hayatihi munsakhu fi qabri, Allah alifanga ayagala music amulemeddeko, Allah n'atamukyusa kifaananyi kuno ku nsi, bw'aliyingira mu kabuli Allah agenda mukyusa amwambaza ekifaananyi eky'embizi oba ekyenkobe. Sheikh waffe yali atusomesa edda n'atunyumiza kisa y'omusajja yalina neighbor we, nga neighbor we buli lunaku amugamba va ku bidongo, va ku music, nga neighbor we tawulira. Allah jalla wala n'amugerera n'afa. Bw'afa yafa ebidongo biri mu nnyumba. Bwe waayita ebbanga n'alonsa neighbor we n'amugamba nkwegayiridde lagira abaana bange bafulumye ebidongo babijje mu nnyumba yange, kubanga ekifaananyi kyendimu eno si kya buntu. Bw'atyo bwe yamugamba. Ono n'alowooza nti byakusaaga, ne waayita ebbanga n'addamu n'amuloosa n'amugamba nkwegayiridde muganda wange gamba abaana bange bajje ebidongo mu nnyumba yange, kubanga ekifaananyi kyendimu eno si kya buntu. Waayita ebbanga mulundi ogwokusatu n'agenda n'amugamba, n'abagamba abanne mbegayidde muganda wange oyo andoosa buli lunaku agamufulumya ebidongo. Ne babifulumyamu mu nnyumba, n'addamu n'amuloosa kwolwo lwennyini olunaku n'amugamba Allah anzirizza ekifaananyi ky'obuntu olwaleero. Kye Imam Ibn Qayyim kye yagamba nti anaafiira ku music Allah ne bw'anaaba takukyusizza wano wansi olunayingira kabuli
nga Allah tabaraka wa taala akukyusa ekifaananyi ekyo. Abamanyi bagamba nti alghinaau enyimba ruqyatu zina lyekkubo eritwala omuntu mu bwenzi. Idha ghana al insanu omuntu bwayimba zana awunzika ayenda au yatamanna oba yegomba okwenda asabira nga yewa music eba awunzika ayenda. Imam omukuba imma abana yagamba nti alghina enyimba yumbitu nifaq fi qalbi almu'min zimeza obunnanfuusi mu mutima gw'omuntu abadde omukkiriza. Zimeza obunnanfuusi lwakuba era nabadde size kubasomesa hakikata musomo gwa nyimba adde mwalimu yali yaguŋŋamba naali baleetedde ebigambo biyitirivu nnyo ku nnyimba naye omusomo kwe guli ku nneeti wandikamu Adam Senja ojja kulaba byonna ebigambo by'abamanyi byonna nabyogera ku nnyimba n'abaali balinamu obugambo omuzikirizibwa byonna obujulizi mu Qur'an mu hadisi ebigambo bya imma abana byonna nabireeta. Waliwo omusomo gw'essaawa emu n'omulala gwa ssaawa emu kwegiri ebigambo by'abamanyi byonna nabyogera. Imam Shafi'i rahimahullah yagamba nti idha aradtum qadha al-bala kana akagambo kenjogera kati abantu aba ba video bana bakwata bana ebyuma bagala nnyo obuntu obutambule nnyo bakajjamu mangu nyako ne bakakasukayo kati kano kengenda okwogera bakajjamu simanyi lwaki bakajjamu era omusiraamu omu yakakomentingako ekigambo kinene nnyo. Imam Shafi yagamba idha aradtum qadha al-bala bwe muba mwagala okumalawo ebizibu bye tuli mu nsi muno faqta'u riqaba al-mughinnina wal-mughanniyati hum alladhina yufsiduna al-umma. Yaga idha aradtum qadha al-bala bwe muba mwagala tumalawo ebizibu bye tulina mu nsi muno faqta'u riqaba al-mughinnina wal-mughanniyati mugende nga mutemako ensingo z'abayimbi abasajja n'abayimbi abakyala hum alladhina yufsiduna al-umma bebasinza okutonolera obusiraamu. Olaba kati bano baba bakagala ebifaananyi omwalimu yagambye abantu batta abantu yagambye batta abantu idha ekyo kigambo kya Imam Shafi kubanga abayimbi bw'otunula ekigambo kya Imam Shafi bebasinza okwonoona umma. Edda wano Uganda abantu baali tebakuna mannyonnyo kweyambira Uganda omu South Africa bamuyita simanyi oba Sara mwana yajja n'akunama ku stage n'azina n'akunama gangamba yakola n'ekirala ku stage yajjamu akawaleko ak'omunda n'akakasukamu kati ebyo by'obuwemu ebifaana bwe bityo abantu tebafaayo. Muyimbi omusajja ajja ku stage ne yeeyambula n'ajjamu engoye n'akola ki abantu baseka busisi bakuba kubi mu ngalo abalala tukwateko okukwatako mitwalo ebiri oba kukwata ku ki kukwatako sente osasula esatu n'okwatako kwata ku ki oba bonna obubonifu mwali tebuliiwo wano Uganda. Abasajja okusiba agaviiri agakoma eno ng'abakazi bagatandikirako abo abayimbi. Basajja baali tebambala ebigundi ebyo engoye zino eziri wansi abalenzi abatambula nga engoye ziri eno wansi babikopye ku bayimbi basiba balance. Empale ez'ebitulituli babikoppa ku bayimbi agagatta gakoma eno mu ntumbwe agabaira gasamye batambula bagomba bati n'otunuulira sula nga sula tomumala nogamba Mungu yampa sula bannange nga nawe omutya mwana we sula nga omutya nogamba Mungu yampa sula oyo bannange nawe ng'omutunuulira agagatto gatambuza akoppa ku bayimbi. Ethan teri kizibu kyobalaba obamu ku baimma abana bonna Imam Ibn Qayyim wano ne Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ne Albani bagamba nti al-aghanu wal ma'azif haramu biittifaqi jami' al-madhahib. Kigambo kya Albani ne Ibn Qayyim ekyogera bagamba nti al-aghani wal ma'azif enyimba n'ebivuga haramu kiri haramu biittifaqi al-madhahib al-arba'. Amazhabu gonna aga Imam Shafi'i aga Imam Maliki
Abu Hanifa ne Ahmadu bonna bagamba nti music alishi ali haram. Music bobo manya yagala okumanya music nti ali haramu nnyo. Olira kino opimire ku kino. Abamanyi bagamba okuzanya amatatu aga ssente ne ludo n'emyeso n'okkuba ebyuma ebyo biri obubi bwabyo butonoko omumanyi omu yagamba nti istima'u al-aghani wal ma'azif okuwuliriza ennyimba n'ebivuga ashaddu kyekibi ennyo min la'ibi bin nardashir okusinga okuzanya nardashir bye byenva okwogera. Nardashir kigambo kya Lufarisi nabbi yakiyingiza mu Warabu kubanga abaali bakikozesa bakita narud wa nardashir kabeera kantu okazanya n'ovuunika abaana ne bategawo ssente n'ojjawo abaana ne balya ne babakuba. Kati nabbi abayi bagamba nti istima'u al-aghani okuwuliriza ennyimba ashaddu kibi nnyo min la'ibi bin nardashir okusinga okuzanya akazannyo kamatatu ebyuma omweso. Kati tayib kati kankuwa obubi bw'ebyo owulire kiri bagambe kisinga ebyo katuwulire obubi bw'ebyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardashiri omuntu azanya luto matatu byuma fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi al-khinziri wa dami abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizzi n'omusaayi gwayo. Okuzanya matatu ne ludo naye ate ekyennyimba kisingawo awo. Hadisi endala nabbi yaga nti man la'iba bin nardi omuntu bwazanya nardi matatu ludo mweso faqad asa Allah wa rasulah abajemedde Allah n'omubaka. Omu ku bamanyi abanene yagamba istima'u al-aghani okuwuliriza ennyimba fisqu bubeera bwononefu. Ekyo bittifaqi al-madhahib al-arba baimma abana bonna ekyo bakyegattako nti omuntu awuliriza music amunyumirwa tetumugjaako obujulizi mu Busiraamu. Turaddu shahadatu bittifaqi al-madhahib al-arba bonna baimma abana bagamba omuntu kasaba nga awuliriza music bwajja okuwa obujulizi tetukkiriza. Bagamba ye mujulizi nga bawoowa tetukkiriza. Bagamba ye mujulizi nga gundi yeewola tetukkiriza. Kasita tumanya nti awuliriza music. Baga nti istima'u al-aghani fisqu okuwuliriza ennyimba bwononefu togibwako obujulizi. Wataladhdhu bihi kufru akawandiike mwanyinazi. Wataladhdhu bihi kufru ate okumuwoomerwa ennyo mwa waliwo awulira music nga ye tamuwoomerwa nnyo. Owulira nga awuliriza naye tamuwoomera nnyo. Naye waliwo awoomerwa music ng'atuuka ne ku extent egula akatambi n'akateeka waka. Ng'atuuka ne ku extent egenda mu Hotel Africana mu lonchi n'asasula eziyingira n'atakomaawo n'akola ki n'agula n'akatambi oba n'akola n'ekifaana bwe kito. Kati omumanya kati istima'u al-aghani fisqu okuwuliriza ennyimba bwononefu wataladhdhu bihi ate okuziwoomerwa ennyo kufuru bwo bukafiiri bwennyini oba ofuuse ngaba matayo okuwuliriza music n'oziwoomerwa n'oyitawo. Idhan music khataruhu azim akabenje kanene walakin aktharu an-nas la ya'rifuna dhalika wala yaltafituna ila hadha al-amr baji tebakifaako era aqallu ma tujad waliman aw hafla walaysa fiha aw alayha aghani wal ma'azif. Emikolo mitono nnyo gy'oyinza okusingana mpozi nga guno oguli wano mu muzikiti naye emirala gyonna kebere graduation party kebere akiika ndoza n'akiika bateekako batera akiika buli kabagabaga wabeerawo omwenge n'okuyimba n'okufiira bateekawo. Allahu akbar. Bahina imani jamaa kukufiira bateekawo akadongo kabeesebesa bafiirwa. Allah abantu balinyisiza imani mu ndongo. Music ebintu bisatu
biyita bibiri okuyimba n'obwenzi n'omwenge bisatu. idha ghana al-insan zana au tamanna. Idhan okuyimba baddu ba Allah tabaraka wa taala n'ennyimba kinene abantu tulina okukyewala ku muntu yenna, naddala bw'oyagala okubeera ne Qur'ani. Ebintu bibiri tebibeera mu kifuba kya mukkiriza. Qur'ani tesobola kubeera mu kifuba kya mukkiriza ng'ate mulimu n'ennyimba. Bibiri tebibeeramu. Ennyimba bwe ziyingiramu ne ziwangula omutima gwo, Qur'ani evaamu. Qur'ani bwe yingiramu n'etebenkera, ennyimba zivaamu. Bibiri tebisobola kubeerawo nga byonna biri mu mutima gwa muntu omu abada. Idhan basiraamu twekese abantu baffe ennyimba newakubadde zisaasaanye zitya. Ekigambo ekirala ku nnyimba, omuntu takkirizibwa kuzitunda wadde okupangisa ku nnyumba ye omutunzi w'endongo atunda music. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inna Allaha idha harrama shay'a harrama thamanahu. Allah bw'aba agambye ekintu kiri haramu ne ssente ezikivaamu zibeera haramu. Kati music ali haramu n'okumutunda ssente ezivaamu ziri haramu. Idhan ebyo byebitonotono byenyinza okubabbirako bubbizi, mbabbiddeko bubbizi ku music. Ekisembayo oluvannyuma lw'okubabbirako katono ku music, ekisembayo era nga nakyo kikutte nnyo akati ku ennaku zino, kikutte omubabiro, kitumezze bangi nnyo. Ataswir, okuba ebifaananyi, ekyo nakyo kitumezze ne kikamala. Okuba ebifaananyi kitumezze ne kikamala, kitumezze ku mulembe guno ne kikamala. Naddala essimu ate zayongeddeko twanguyiza okuba ebifaananyi. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, eno hadisi kyobala sheekh waffe musomesa waffe Sulaiman al-Ruhaili yagamba, eyo hadisi emala omuntu yenna abadde alowooza mbu amasala g'ennyumba galimu enjawukana, amanya ga ebifaananyi galimu enjawukana, eyo hadisi emala naye batumbulidde endala. Nabbi yagamba, inna ashadda an-nasi adhaban yawma al-qiyama al-musawwirun. Bas inna ashadda an-nasi adhaba, mazima abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lwa qiyama al-musawwiruna, be babakuba ebifaananyi. Kati bali bagamba simanye ebifaananyi ebirumbe, simanye ebifaananyi ebikoze bitya, simanye ebifaananyi ebikola bitya, bali bagaana bito. Sheikh yagamba nabbi hukumu yagiteekako illa oba kukikolwa ataswiri, kuba kaso kikuba kasowete ekifaananyi baga okoze ekyo nti nkubye ekifaananyi basi, oba kikubisiza ngalo. Tobola Ibn Abbas yagamba kuba kuba ebifaananyi, idha kunta la budda fa'ila, bwoba owuliranga mu mbeera yonna olina okukuba ekifaananyi, fasna ashajara au man la ruhu fiha, kuba muti oba ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekitalina mwoyo. Bwoba owuliranga oteekwa buteekwa okukuba ebifaananyi, kuba shajara oba nnyanja oba ekintu kyonna ekitalina mwoyo. Hadisi ya Ummu Habiba ne Ummu Salama bajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, ya Rasulallah, obanga omubaka wa Allah, innana ra'ayna kanisatan fil habasha, twalabye kanisa eri Habasha, wa fiha tasawir, erimu ebifaananyi. Bagiraba Ethiopia ne bajja ne bajimiza Nabbi Madina, erimu ebifaananyi. Faqala alayhi salatu wassalam, Nabbi n'abagamba nti inna haula, abo be mulaba, idha mata fihim rajulun salih, omusajja omulongoofu bw'afa mu bo, banaw ala qabrihi masjida, ku ntaana ye bazimbako essinzizo, wasawwaru fihi tilka suwar, tebakumaawo ne baliteekamu n'ebifaananyi ebyo bye mulaba. Wulira Nabbi kyeyasembyayo, yabakolako taaliiki, ulaika shiraru lkhalqi inda Allahi yawma alqiyama. Ulaika abo nno shiraru lkhalqi, bye bitonde ebikyasinza okubeera ebibi ewa Allah ku lunaku lw'enkomero. Abo mu hadisi endala bagenda bagamba, ahyu ma khalaqtum, mulamuse ebyo bye mwatonda ku lunaku lw'enkomero, mubifuwemu emyoyo.
nga tebagenda kusobola kubifuuwamu. Idhan ulaika shirarul khalqi inda Allah yawma alqiyama, abo ebitonde ebikyasinze okubeera ebi ku lunaku lw'enkomerero, alladhina yudahiuna ala khalqi llah, abazanyira ku bitonde bya Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo baganda bange, okuba ebifaananyi nakyo si kirungi. Omusiraamu alina okukyewala. Kyova olaba tetukkirizibwa kwolekera wantu wonna nga waliwo ekifaananyi. Bwe tuba tusaa tetwolekera wantu wonna nga waliwo ekifaananyi. Ebifaananyi bye byavaako shiriki. Bali abasajja be muwulira Allah tabaraka wa taala bayogerako, waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Abantu ba Nuh batandika mpolampola ne babakubako ebifaananyi ne batandika okubisinza. Shiriki n'atandikirawo. Shiriki atandikira ku bifaananyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba yagaana ebifaananyi n'atuuka okugamba nti ebitonde ebisinga okubeera ebibi wa Allah tabaraka wa taala byebyo ebyakubanga ebifaananyi. Nakayisaamu eddakiika 2-3 kati nze nina okumaliriza nazo. Almuhimu nkuutira omwe gwange n'ejammwe twewale music oyo golaba anyuma abantu bagamba awummuza ebirowoozo n'ebirala bingi bamwogerako, ajjawo stress, alinyisa ne shahwa. Waliwo omumanyi yayogera nti music alinyisa shahwa, omumanyi yakyogera. Oli nambuuza kitegeeza nsobola omuteeka mu kisenge shahwa eba nnafu n'erinnya, yakola istimbatul batila. Idhan music ali haramu mu Busiraamu. Tewaliyo kasekeso konna kakukkiriza kubeera nti owuliriza music. Tulina okusala amagezi okumwewala. Waliwo omumanyi omu namwogerako mu musomo oguli ku YouTube gwe mbagambye, abayizi bagenda okumusomako naye baba bakyama bwe bati ne bawulira music ng'avuga, ne bakomaawo okuva olwo ne bamuwandikako nti rajulun fasiqu, seeka munene. Bagenda kumusomako ne bamuwandikako nti seeka waffe mwononefu. Ku nkomerero ne banoonyeza ne babagamba nedda, seeka wammwe mwamuwandikako ekigambo kinene, seeka si mwononefu. Music yali ava mu nnyumba ya neighbor amulidaanyi. Ne bagamba okay, seeka tusonyiwe naye era mwononefu, kuba neighbor wo bw'aba ng'akola music osengukawo tobeera waawo. Ne bakimulekako, bagano kimujjako, baga seeka tusonyiwe naye mwononefu. Neighbor wo aba akuba music osengukawo. La ilaha illallah. Idhan music wabulabe nnyo eri umma. Abantu atulemesezza emikolo gyammwe gyonna gyafuuka gya music.